Ladies and gentlemen, mwena tusanyisa okubalaba kono nnako olwaleero. Abasiraamu salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Abenzikiriza endala mukama yeebazibwe. N'olwaleero tukomyewo abali ku TikTok osobola okuwandika mu Kojja Mpaata Media n'otufuna bulungi, oba Elgon Breaker ojja kuba otufuna bulungi. Ku YouTube tukozesa Fezo Promotions era ojja kuba obulaba nga buyitamu wansaawo. Nako olwaleero gye ntambuliddeko ewa muganda wange bwe twazirunda, bwe twaziyonka, bwe twazikuba, bwe twalyanga ebicepere ng'akaseera kabadde kanene nnyo, naye ekyennaku ennyo abadde Mida. Awo Mida waliwo be tuba tulese abadde prison. Amanyi abakadaga nti Mida ogamba emidaali egy'abaana abawangudde, abadde mukomera. Naye awo si w'ensonga otujja tuukawo, wabula olunaku olwaleero leka asooke yeeyanjule ndyoke nkomewo mbagambe lwaki tuli wano. Sebo weeyanjuleko manya n'eddoboozi mpozi nga sinaba kweyanjula. Abasiraamu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abalokole mukama yeebazibwe. Abakatulisi baba bagamba bwe tusse ekimu n'amadiini amalala mwenna mbasaamu ekitiibwa. Amannya agange nze Elgon Breaker ate nga nze Beeka, nze Abubeeka. Nsanyusa okubeera naawe Mr. Kojja Mpaata Fezo Promotion okubanga musobodde okujja ne munnoonyaako tunyumyemu ku ebyo bye nalaba mu lugendo lwange olw'okutwalibwa mu busibe. Nsanyusa nnyo okubanga oli nange wane n'olunaku lwaleero. Amiina. Kakati ebintu bingi byogerwa biwulirirwa. Olunaku olwaleero banaye tugenda kolanga emboozi zino okwetooloola Uganda. Era waliwo n'emikwano gyaffe abali mu nsi ez'enjawulo nga nabo baagala bagabaneko, kuba wano tulinawo amawanga mangi naye ng'omuntu amaze ebbanga tawulizaako bantu beewaabwe biki ebigenda mu maaso. Kati tugenda kufunangako abantu okuva mu Kenya, Zanzibar, Zambia, South Africa, mu America. Wona tujja kuba tufunanga, tujja kubeeranga n'engeri bwe tukikolamu ku interviews zino. Mutegeere ebintu bingi ng'obiwulira olowooza tebiri wano, abamu mulowooza nti biri mu firimu. Ate byaddala biri mu reality. Okitegedde abantu bangi balowooza ebintu bya firimu ana nga waliwo omuntu ekintu kyayinza okukugamba ogenda obona alimba kiri nayo kankikoleko nange ngezese ndabe. Exactly. Kakati ensonga eri wano bingi bye tugenda okwogera naye ebintu biringa bisatu. Okusookera ddala mpulira nti mu kkomera omuntu asobola okuva ebweru eno ng'abadde mwonoonefu, okugeza ng'abadde musiraamu naye nga tasaala ng'eddiini yagivaako. Batugamba nti watuuka eyo waliwo okusoma Qur'ani, okusoma Yasaluna, oba abadde wa ddiini nzikiriza ndala asobola okutandika okusoma Bayibuli. Ebintu ebyo gye biri, era Qur'ani oba Bayibuli mubifuna mutya, mubisoma saawa mmeka? Era omuntu asobola okuyigira eddiini mu kkomera n'akomawo wabweru eno n'atandika okusomesa abantu abalala ng'eyali omuwaguufu, omuntu gwe yagamba nti yalemma n'addamu n'addanga ali down on earth nga mukakkamu ng'embeera nga n'abantu bamwesimisa bagamba nti oyo ye Breaker, oyo ye gundi eyakolanga bwati ne bwati ne bwati. We njagala kumanya omuntu asobola musoma Bayibuli muzijjawa, Qur'ani muzijjawa, musoma biki, era omuntu asobola ovaayo n'abeeranga adde eno n'atandika okusomesa abantu byasomye mu kkomera. Kakati kiriwo ekiti ebiseera ebisinga omuntu yenna naye baba nga bamusiba mu kkomera, ne baba bamusiba nga yakuzzaako omusango, otuuka ng'ekiseera n'omusonyi. Omanyi lwaki? Tiwaliwo abantu abazza emisango mu butamanya, n'oluvannyuma lw'okutuuka eyo mu kkomera atuuka neyejjusa bye yakola n'adda eri Katonda. Anfuna nti bakukwata ne bakutwala mu busibe. Olaba ensi gye tulimu wano eno nsi ndala. Kati waliyo n'eri ensi nayo ki? Muganda wa nsi ndala. Kati eri ensi yebeera ey'okujjukira omutonzi, ey'okujjukira Allah, ey'okujjukira Katonda akuyamba akujje mu bunnya. Nsinza gy'osinzamu yonna. Nsinza yonna. Yokyova olaba nga mu kkomera eyo waliyo abasamize era bakuba eŋŋoma wali eri balina bwe basamirira essabo lyabwe. Babakkiriza okuba eŋŋoma? Bakubya ddala eŋŋoma ne basamira mu kkomera eyo. Kkomera yo wamu waliyo omuzigiti, waliyo ekyaki y'Abakatoliki Kereziya, waliyo ekyaki y'Abalokole, waliyo ey'Abadiventi, zonna ekyaki ze zitya
nti omuntu yenna ne waba teyalina ddiini wano mu nsi wanene ya wano wabweru bw'atuuka mu kkomera balina okufuna eddiini. Lwaki? aba ayayanira omukisa ogwokubiri ogwo gujja ng'osoose kusaba Katonda. Onfuna bulungi? Ensonga lwaki omuntu ava wano nga talina ddiini atuuka yina afuna eddiini. Era n'osanga oli nga yayingira tugeze bamusiba mu Katuliki n'asala n'agenda mu Basiraamu ng'alabi Katonda w'Abasiraamu alayika yakola yagenda okumutaasa okuva mu kintu ekyo. Mu kkomera eyo basaala ate basaba. Kyaki zikola nga era bwe zikola wanene wabweru nti basaba zirankyawa okuleka ze batasaba ze zino overnight mbu za kiro ng'omusibe essaawa 10 aba ayingidde munda. Naye binene okusaba simanyi nga tugende mu kyaki tusabe bagenda ne basaba Abakatuliki ku Sande ne basaba era babatiza. Nga okusala ekiri amakyaki ago n'emizigiti ababikolamu basibe. Kati nga bw'olaba kyaki za wano wabweru we zirimu abasumba nti pasita era ne kyaki z'omu kkomera zibamu pasita zibamu bayimamu kubanga mu kkomera ewali abantu basiba ebiti ebyenjawulo. Basiba basoma obusawo nga yali dokita omukuukutivu ne basiba omusumba nga yali pasita omukuukutivu sheeka bayimamu bonna babaayo wa Alhaji nga yali aji yakagende Makka emirundi gyonna naye nga ali eyo kkomera. Kati abo abantu abo be babeerawo ku lw'emizigiti be babeerawo ku lw'amakyaki. Bwe waawonga bo mulimu ababa nga tebalina busobozi bwa kwetuusaako bintu bisobozesa oba kangambe ebyetaagisa mu muzigiti oba mu makyaki. Nti ne wabaawo bano abava ebweru nti nze kojjampaata nga gy'oli mu kkola ey'okusoloza makanzu nkofiira busenya naddagala sabbooni nti ne zijja ne zidoneetingira abasibe bayibuli. Bananga akakuba katandiseemu naye mujja kagumira kazikolerewo mpola kana atabuka tujja kujjako zibadonetingira ku Ruhani. Ku Ruhani zezo ne zibayambako abasibe okusoma eddiini okudinyikiza. Ne weesanga nga abadde Omukatuliki agenze mu balokole. Muganda wange mu kkomera n'oba talina ddiini ogifuna. Omanyi waaki? Anti obeera mu kkomera nga otunuulira ggulu ero lyokka. Toliraba ku lugoye nga luno. Toliwulira ku mwana ng'akaaba. Toliraba ku motoka ng'evuuma. Toliwulira oba n'ekinyonyi osobola okubeeramu n'otalaba kinyonyi nga kisala mu kkomera okusala okuva eno nga kidda eri bwe kiti. Kifo kiridde enjalaasi buli kimu kityawo wali kufa wawunya musaayi. Nga mu buli ngeri n'oba nga gwe wali mutemu otya oba olina okudda eri Katonda. Banange enkuba ezze era enkuba eno bwebezze simanyi basawundi anaabeera bulungi era abazira kisa mujja tufunirayo bu microphone buno obuziyiza kereere eyo naye ndowooza katusooke tupozingemu tukomye nga obeera mu kkomera tolaba nyonyi tolaba kinyonyi wetugenda otandikira naye nga temuvamu abakatweyungako tugambye TikTok osobola okuwandikamu Kojjampaata media oba Egon Breaker then YouTube ogenda kuwandikamu Fezo Promotions. Atusooke tupozingemu tugenda kudda.